Abavubuka bano buli omu alina olugero lwe kuwa gye yava na lwaki ebyokusoma byagaana. Akoma mu P6 taata bwe yafiira school fees awo n'abula nga mama talina byakukola era waka. Abazadde bange bajona ku sente nga sente ntono ate nga waliwo baganda bange abato abasaanidde okubeera nga beeyongerayo okusoma. Neŋŋamba kati kambyere nnyo kuba tewali sente, neŋŋamba kanjira ntuulatuula akalimu akajja ke mba nkolakolamu. Batubuulidde engeri gye basisinkanamu ekitongole ky'obwannakyewa ki SOS Children Center. Kiratambula nizo omanyi ebyekivubuka naye ne bannonda ne bannyamba okutuuka wano ze emyaka 2 nga sigenda ku ssomero Fountain we bajjira bambuuza nano obudde osobola okufuna ekyokola osobola okukola gamba ye bambuuza mulimu kigoya gwosobola oyiga bagamba galaji ya mmotoka antwalamu. Bwe batyo bakkiriza okugenda okutendekebwa emirimu gy'omu mutwe nga we twogerera buli omu alina kyakuguseemu. Ensiba omuntu nefunayo emitwalo 2 nemanya nsobola okuggyako omutwalo mutono w'amaanyi agezeeko okukola ebirala bwe. Okusinziira ku bano abavubuka bangi balemererwa okumalako emisomo gyabwe olw'ebbula ly'ensimbi ne bamaliriza nga bayize emize. Gino emirimu gy'omu mutwe oba egy'emikono gibayambako kubanga ate tebagenda nnoonya mirimu naye nga bo beetandikirawo emirimu ne baba abantu ab'omugaso mu kitundu kyaffe oba mu community. Okusinziira ku Paulo Bwamiki okuva mu kitongole ki SOS, okuyigiriza abavubuka bano emirimu gy'omu mutwe kiyambako okukendeeza ku bbula ly'emirimu mu ggwanga. Tulina universities nga 50 abaana bafuluma tebalina mirimu kati mu byalo bafuuse ekizibu bali mu njaga bali mu kubba bali mu a lot of things. So omwana bw'omuwa skill ate n'omwana entandikwa ky'ekintu ekikulu ennyo. Kati buli mwana amaliriza emisomo gye bamuwadde entandikwa kwaba asinzira okubeezaawo obulamu bwe. Era ng'ekitongole tubawadde startup kits ekintu ky'okutandika nakyo. Saluni olina package otandika nayo. Ogenda ku repairinga boda pichipichi olina kyotandika nakyo. Welding olina package otandika nakyo. Twagala baagala ennyo ekintu kino. Basabiddwa okukozesa obulungi ebyuma ebibaweereddwa. Bano basiimye ababakwatiddeko ko n'ebintu ebibaweereddwa ne baweranga bwe bagenda okukyusa embeera yaabwe. Ogwo omukisa gwe bampadde gukozesa okutandika obulamu obulungi. Ngenda kukola nfune ssente nsobole okulabirira baganda bange okusobola okulabirira famire yange. Eggombolola y'e Kakiri y'emu ku ezo ezisingamu abaana abawala abazaala nga tebanneetuuka mu disitulikiti y'e Wakiso. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.